Komyo Gomunana entisa yagwire eggwanga kasasiro bwe yabumbulukuka n'aziika ennyumba z'abantu ekiteezi bangi ne bafa nga n'abamu bafuna ebisago eby'amaanyi. Kati okuva olwo abakulu mu kitongole ki KCCA bazze batema empende ez'enjawulo kuwa ewali n'okuyibwa kasasiro. Leero abakulu mu KCCA basisinkanye abantu okuva mu bitongole eby'enjawulo mu mirimu gya kasasiro okulaba engeri gye bagenda okweyawuzaamu okumanya ani akunganya ki era na bungi ki. Bw'oba otwala amayembe tukuwandiike tumanye nti bwe tunaafunanga amayembe ogenda kugatwala. Bw'oba oyagala ddiba nti bwe tunaasalanga ensolo yaffe ow'eddiba tumumanyi. Bw'oba oyagala molokonyi oba ebigere kati mu ekyo kyonna nga twagala buli omu atubuulire kyayagala mu kasasiro tukole database oba eggwanisizo yaffe nga liraga nti gundi ne gundi ayagala kino. Okusinziira ku James Bond Konobere akulira ebyokuyonja ekibuga n'obutonde bw'ensi mu KCCA kino kigendereddwamu okomya okulaba kasasiro ng'ekizibu wabula ayongerweko omutindo oluvannyuma lw'okwawulibwa. Nga mu nsi yaffe ajjibwa mu kutwalibwanga ekyenyanyalwa naye nga afuulibwa ow'omugaso. Ono agamba wonna awana walondeddwa okuyibwa kasasiro ono baagala watwalibweyo mutono ddala oluvannyuma lwasinga okutwalibwa abantu bano. Kubanga singa tubanga bannaffe bano betwayise batwala buli omu atwala era ne bamalawo then tetwetaaga nenga kesi twali tetuspendinga kugula acres nga 200 okutwala kasasiro. Tuba twetaagayo jasinga acres 50 oba 10 naye nga kyakukolerako projects. Konobera agamba ekikyasinze okuvaako entuumu za kasasiro kwe kuba nti abatasootingiddwa nga kati essira bagenda kulissa ku nsonga eno. Emmotoka emu yanditutte kasasiro bw'aba ali sorted amaka 10 nga gakola loole tuba twetaaga just ka 1000 okutwala ebifikawo. Abamu ku beetabye mu lukuŋŋaana luno baliko bye batubuulidde ku nsonga eno. Ffenna twagala kulaba nti no value chain oba kye bayita sector ekulanye eveeyo weeri edde mu maaso nga companies oba nga countries endala. Ekitegeeza na kino ekizibu kye tulabanga West One e Nakasero ebintu ebyo tusobola okubijja mu ssente. Kati ndabira ddala tugenda kubeera n'omukisa mungi nnyo okulaba nti tukyusa endowooza gye tukolamu ebintu nti buli kimu kibaamu opportunity. Obungi bw'ebisaaniiko oba baluks z'ebisaaniiko ze tubadde tutwala ku dump site zigenda kuba zikendeera okugeza tujja kuba tutwala emirundi mitono kuba ebisaaniiko bigenda kuba bikozesebwa ebintu ebyenjawulo trips nga zikendeera amafuta ge tukozesa nga gakendeera. Bano bagamba mu kifo ky'okukwata ssente mpitirivu ne baziwa Kampuni okuva ebweru w'eggwanga waakiri baziwe bo kuba balina obusobozi okwongera omutindo kasasiro. Ne tubikola ku small scale olw'ensonga ebintu ebyo beetaaga ssente nnyingi. Kati ffe tugamba nti bw'okwata biliyoni 2 ezo n'ofuna companies ez'enjawulo n'ozempawalinga tusobola okubaako ekirungi kye tukola okusinga okugula ettaka ate era ne lijjula ne tudamu ne tugula. Olive Namazi, Minisita wa Lord Mayor avunaanyizibwa ku by'obulamu n'obutonde agamba obuzibu bwonna buvudde ku kyakubulwawo etteeka ekkakali eriruŋŋamya enzirukanya ya kasasiro. Kubanga KCCA yokka si yedampinga kasasiro wabula n'ebitundu ebirala waneeno mu ggwanga byonna local governments ez'enjawulo. So eno National Policy on Solid Waste Management yeetaagisibwa as early as yesterday. Mu kiseera kino ebitundu 68 ku buli 100 byokka ebya kasasiro ku ttani 2600 akuŋŋaanyizibwa yatwalibwa mu bifo ebimanyiddwa mu butongole. Justin Nakibule agafeeyo ku Spark TV.